We have clarifications for all the issues that have been raised by the honourable members by way of clarity in this petition. Okay? Whether you are saying in that form or not, put it in writing, clear. To request dot services to go back and look at this petition, extract clear and smart prayers that you need this committee to help you. Extract them from the main body of the petition. Bwegete wegubadde oluvannyuma lw'abakungu ba kampuni enkozi y'enguudo eya dot services okulemererwa okulambika obulungi ensonga zaabwe bwe badde balabise ku maaso g'akakiiko ka paalamenti akalondoola emirimu egikolebwa ebitongole bya gavumenti. Kampuni eno gye buvuddeko yeekubira enduulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'eyagala edduukirirwe oluvannyuma lw'ekitongole ky'enguudo mu ggwanga ekya UNRA okulemererwa okutuukiriza ebyali mu ndagaano eyakolebwa nga bano bagenda okuzimba enguudo ez'enjawulo. Ensonga omukubiriza wa paalamenti Rebecca Kadaga yagisindika mu kakiiko kano akakulira omubaka w'essaza lya Bugwere Abudu Katuntu era olunaku olwaleero lweyanjoddwa omubaka Moses Musamba. As dot services, we are here to present our petition following your letter dated 26th October 2016, attached as Appendix A, which directed dot services to appear before this committee with the evidence as adduced in the petition. Kyokka wadde basindikiddwa baddeyo batereeza olwo basobole okukoma mu maaso g'akakiiko kano Musamba era nga y'omu ku babaka abatola akakiiko kano aka Kosase kino takirabye mu buzibu. W'otunula mu petition eyo mulimu points nga 17 mu petition eyo ne parliament egamba 17 nyingi. Okiraba petition nungi ne baagala ekintu kyennyini ekinyusi kyekiriwa. Wabula ye akulira ebyempuliziganya mu kampuni ya dot services Robert Muzora annyonnyola nti ekyabatwala mu paalamenti y'embeera ey'okutulugunyizibwa n'obutasasulwa gye bayiseemu mu kiseera nga bakolera ekitongole kya UNRA okuzimba enguudo omuli Oratoro Mbale Soroti Kigumba Masindi Hoima Kaboya ne Ishaka Kagamba. Ne bw'otunula ebibadde bigenda mu maaso mu makubo compensation z'amataka companies endala sente bazeekuba ekitaaliko ku dooti emirimu omuntu omulala kumuwa omulimu n'agw'omulala ne basasula omulala atali mu kifaananyi. Lowooza ne UNRA ejja kukiraba nti gye tuvudde nabo nga tukola waliwo ebintu bye tubadde tetusobola kukola ebisobola okukosa economy, ebisobola okukosa emirimu gya gavumenti n'obuweereza ku bantu. Bajja kwekubamu mu kifuba batuyite ate naffe kye twagala. Ono agamba ku kiwandiiko kyabwe eri paalamenti beetegefu okwetereza olubaddeyo basobole okuyambibwa. Naye twateekamu nti waliwo okutulugunyizibwa. Akakiiko kaagala tubatangaazemu mutulugunyizibwa mutya ebyo tubitereezeemu. Bwe muba temusasuddwa ku lw'emirimu gye mwakola mututangaazeemu mulimu ki gwe mwakola, kilomita zaali meka, sente zaali meka. Ebyo akakiiko ne katugamba mugende mubitereeze mukomewo ate naffe tugambye tewali mutaawaana. Tukitegedde nti enfunda nnyingi bano babadde nga baagala okusisinkana abakungu ba UNRA ku nsonga zaabwe wabula nga tebaweebwa mwaganywa kusalawo okwekubira enduulu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ensangi zino ekitongole kya UNRA kizenga kirabikira mu mivuyo egy'enjawulo mu kuzimba enguudo ez'enjawulo nga muno mwe muli n'omudidi ogw'ensimbi oguli eyo mu buwumbi ogwaweebwa Abachina wabula ne zitagobererwa nkozesa yaazo. Jocelyn Nachibule, Dan Lugema, WBS TV, Parliament.